International Airport ne bamuwambirawo. Obutiitiizi bwabwe bugenze mu maaso n'okuba nga bweyoleka ate n'okuteekebwa ku ddaala eddala. Kwegamba bano bakawads batyatya nnyo, baatiitiira nnyo ate kiri ekisusse. Omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olutuuse mu maka ge ate azzeemu kuwera bupya era asabye bannayuganda nti babeere bakkakkamu n'okuba abagumu phase 2 ejja. Abajambula bano olumujje ku Entebbe International Airport nga yakatonnyawo bw'ati munnange ne bamuleeta mu maka ge era nga woolabaawo alina abakulembeze ab'enjawulo ababadde bazze nga bakulembeddwamu omukulu Mathias Mpuuga Nsamba, Francis Zaake, Honorable Nyambeshe, Shamim Malende, bonna bambi bazze okubeerawo ku lw'omukulembeze waffe mu maka ge aga Shamim Malende mu maka ge wano e Magere era nga President agenda kwogerako eri abantu. Kwegamba obutiitiizi bwa bano n'okutya kwe babadde batidde, ndabye poliisi efulumiza ekiwandiiko mu butongole ekikakasa nti His Excellency President w'eggwanga ate munnange atuusiddwa mu maka ge. Akakubo katonnye okumunaazaako ebisitaani ebibadde bimusiigiddwa. Bano abajambula bano adde bamwekwasaako His Excellency akakuba bwe kati okube kamutonnyedde anti oyo ye mukulembeze w'eggwanga tatya nkuba tatya ddenja. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atyo aba akomezeddwawo mu maka ge e Magere atuukidde ddala bulungi nnyo. Kulikayo nnyo Pulezidenti w'eggwanga, kulikayo nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, kulikirayo ddala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tukkulisaayo nnyo mukama waffe, weebali kwagala Uganda, weebali kwagala ggwanga lyo. Mbeera bwetyo bweri, akakuba katonnya. Mbeera bwetyo bweri baganda baffe, tuli Magere ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bamukomezaawo. Naye munange atugambye nti ng'ennaku z'omwezi ezijja mu maaso awo ate tugenda kubanga tugenda mu Uganda empya, mubeere bakkakkamu, mubeere bagumu. Kambayo ku ddoboozi ly'omukulembeze. And foremost sympathize with the journalists that were beaten so bad today. That is what we're fighting against. And we hope that in a new Uganda, never again shall journalists be assaulted and humiliated while they're doing their job. I want to thank the people of Uganda, the people who conceived the idea of receiving me back home. It is amazing. It was not an idea from myself or from the leadership. It's an idea that was generated on social media. I started seeing it and communicated with fellow leaders. We're all asking ourselves, but anyway, because we are people power, we, yielded to the desire of the people and we announced the day that I was meant to return. I want to thank you very much. All over the country, I've been seeing all people driving to Entebbe to receive me. Those that stood on the roadside to receive me, I thank you very, very much. Today, at 10 a.m., I landed at Entebbe Airport aboard Rwanda Air. Unfortunately, like all of you saw, as soon as I landed, goons grabbed me and dragged me, twisted my hands, and bundled me into a waiting private car. They drove me to the old airport where they pulled me out and then put me in a military car with many soldiers and police officers. More than 15 people were packed in that car. It was very humiliating. It was very uncomfortable, but I'm glad I reached here. Along the way, we passed very many people, wondering whether I was the one in that car. But of course, some of them who saw the police siren guessed that I was in the car and they were waving to me, although they were not able to see me because the car was tinted. On the road toll, I saw Mayor Mugambe being pulled out of his car. I saw journalists being beaten. I saw our cameraman Motive Kasaga beaten so badly. We condemn that, and we know that in a new Uganda that shall never happen again. Reaching here at home, my security guard opened for us, but he was immediately grabbed
by the goons that brought me, together with the police and military. He was beaten so bad, he was undressed, and they squeezed his private parts. We're just going to take him to hospital, and you can speak to him even after here. As we speak right now, I'm officially not in Uganda because I did not go through immigrations. They picked me illegally, like you saw. And as we speak right now, I'm under house arrest because my house is surrounded. Soldiers and police are all over. However, we are strong. We continue to pursue what we've been pursuing all along. In the coming days, we shall address the media and we shall, guide on the way forward. In the meantime, I'm very thankful to the leaders, my fellow leaders, that yielded to the call of the people and welcomed me back home. Thank you very much, ladies and gentlemen. Like I said, in the coming days, we shall be addressing the nation on the way forward. The police has said you have been escorted smoothly. You're going to ask the questions. Yes. You're going to ask the questions. Because can be demoruka. Yeah. Yes. More than 300 of our people have been arrested, including leaders. The Honorable Paul Matovu, Charles Matovu is in custody, and many other leaders, including councillors. We condemn that, and we are going to make sure that we push hard to have those innocent people released. So, mu Luganda, basebo ne banyabo. Oh, yeah. I'm reminded to talk about the tear gas that you all hear. They are tear gassing our people, making sure that people don't access my home, which is illegal. When you go down there, my lower compound is surrounded by soldiers and the police illegally. But anyway, that's Museveni's government. Basebo ne banyabo njagala obebaza banamawulire oyo tear gas temutya. Sibomo. Njagala obebaza banamawulire olw'okubeera ano okwongerayo eddoboozi lyaffe. Muzikirize okusooka kwa byonna mbasaasire olw'okutulugunyizibwa n'okutyoboolebwa kwe mutuuseko olwaleero. Nabe banamawulire nga babakuba ne baasayasa zi kamera zaabwe. Omukubi waffe w'ebifaananyi gwe bayita Motive Kasaga bamukubye ne bamufuira pepper spray. Ekyo no tukivumirira. Naye bye tulwanyisa era bijja koma. Era tumanyi nti tekiridira kuba nate okutyobola bannamawulire nga bakola omulimu gwabwe. Njagala okwebaza ne sokwebaza mikwano gyaffe, abawagizi baffe abaatandika ekirowoozo kino ekyokunnyaniriza. Kino tekyali kirowoozo kyange, tekyali kirowoozo ky'abakulembeze bannange, wabula kirowoozo kyatandikiramu mu abawagizi, kyatandikira ku social media. Ne mutandika okuwaga nti mugenda kunnyaniriza ne mumbuuza n'olunaku. Era bwe twayogeramu ne bakulembeze bannange ne tukkiriza abantu baffe bwe tuli ba people power, amaanyi g'abantu ge tugenderako, ne tukkiriza ne tulangirira olunaku lwe nina okomawo. Ntuuse olwaleero entebe ku kisaawe ku ssaawa 4 ez'okumakya nga nzigidde ku nnyonyi ya Rwanda Air. Naye olubadde okutonya ku kisaawe bansise ku nnyonyi abasajja abambalidde mundu nga tebali mu uniform ya poliisi wabula nga bambadde butaaga nga balinga abakola ku kisaawe. Ekyo nno kitujukize nti twalabye era ku social media nga batulaga nti babadde bawambi abakozi b'oku kisaawe ne babajjako amasimu, abasirikale bo ne beefuula abakozi b'oku kisaawe. Bantadde mu kamotoka aka bulijjo ne bambuga ne bantwala ku kisaawe ekikadde. Otuse ku kisaawe ekikadde ekyo ne banzijamu ne banza mmotoka y'Amagye ne mutuula omwo abo abasajja abampambye n'abalala babadde nga 15 nga benyize mu kamotoka ako ka van. Emmotoka esimbuliddewo naye tuyise kukubeera nga abantu bakwatiridde ku side ne side, naye engeri emmotoka gyembaddemu gyebadde tinted ng'endabirwamu nzirugavu nga kizibu okutegeera oba nze ali omwo. Naye era ndowooza abantu bwe balabye kadenge ya poliisi ng'egenda okuba obugombe bategedde butegeezi, engeri gye babadde bawulidde nti bankute ku kisaawe bategedde butegeezi nti ndi omwo, bazze bampubira ekyennaku nga tebasobola kundaba, naye nga nange mutima gwange mbadde mbawubira. Bannange mbeebaza nnyo mwenna abaavudde yonna gye mwavudde, abaavudde mu west, abaavudde mu east, abaavudde mu north, nammwe abaavudde mu central, mbeebaza nnyo. Mwebale nnyo okutulaga mukwano, mwebale tulaga bawagizi. Njagala okwebaza abakulembeze bannange
abazze mu bungi ne bannona mwe bali kundaga mukwano mwe bali kundaga bwase Luganda olutuuse no wano askari wange olubadde okugulawo ne bamugwira aba police n'amagye n'agavubuka agabadde ne mundu naye nga gali mu ngoye za bulijjo ne bamukuba era mugenda kufuna omukisa mwogereko naye bamujeemu engoye endala ne baziyuza ne bamunyiga ebitundu bye ebyekyama ekintu ekimenya amateeka era ekimutaasiza kwe kuteekako kamera ne tutandika omubanja nga tuli ku kamera kyebavuddeko ne bamuta saawa zino wetwogerera ndi musibe ndi under house arrest bansibidde waka era beetolodde amaka gange tiyagasi gwe muwulira bakuba abantu bagezaako okujja okunkulisaayo emmanga eyo amagye ne poliisi gabembedde gabuuse ekikomera kyange awalala awatali kikomera kya bulooka wali akatimba ne basalawo ne makansi mu bumenyi bw'amateeka ne bayingira era bali mu maka gange mu bumenyi bw'amateeka bakulembeze bannaffe bangi nnyo babakutte abasukka mu 3 bamwe muli ne honorable Charles Matovu ow'Ebusiro n'abalala bangi omuli ne bakansala ekyo nno tukivumirira saawa zino bakyali mu kuba teargas gwe muwulira bwe bagira ne bamukuba kuba bagezaako okutiisatiisa abantu baleme kujja kunkulisaayo njagala okwongera okumaliza nga nebaza bannayuganda nesokwebaza mwebale nnyo okumanya nti luno si lutalo lwa Kyagulanyi oba bakulembeze banne mu NUP wabula lutalo lwaffe ffenna sina NUP yokka naye buli muntu yenna ayagala Uganda eyeeyagaza buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka n'olutalo olwo bannayuganda mwebale tukulembera mwebale kubeerayo mwebale kulaba kyetaagisa ne mutujukiza ffe abakulembeze temujjanga okwo nga obuvunaanyizibwa bwe mulaze ku mulundi guno nsaba mubulagende ku bitundu ne ku bintu ebirala naffe abakulembeze olumu bwe tubanga ababongose mutuzuukuse kubanga tukolera mmwe era byetukola bikiikirira mmwe mwebale nnyo mwebale ddala basebo ne banyabo ku lwa Katonda n'ensi yange. Honorable, you have said that the people who initiated this initiative were ordinary people. Yeah. What was your reasoning behind what did you intend to achieve when you accepted as the leadership of NUP that let's go into this as the people have requested? What was the motive? We didn't go into anything. All we did was to announce the date that I was coming back, because after people put it after they made it a social media frenzy that they were welcoming me, they started demanding to know when I'm coming back. So for avoidance of any doubt, to give them clarity so that they don't camp at the airport for a whole week, we decided with my fellow leaders to announce the date that I was to return, and that's exactly what we did. The police has said that it gave you a smooth escort from the airport to your home here, but we know since yesterday there are people who have been arrested. What are your plans as the leadership into this, from what happened since yesterday and up to now, and what do you make of police's statement that it was a smooth ride? Well, when people announced that they were going to welcome us, maybe the police also decided to give us a smooth welcome. Their smooth welcome included arresting more than 300 of our supporters and members. Their smooth welcome included grabbing me from the tarmac, like you saw. Their smooth welcome included denying me my right to travel the way I want and to respect my programs, because I was not supposed to address the media from here. I was supposed to address the media from Kamocha, our current headquarters, which is right now under siege by police and the military. That smooth welcome included beating up my guard and besieging my home. That smooth welcome is still including tear gas, as you can hear, and, putting me under house arrest. We don't thank them for that so-called smooth welcome. We did not ask for that, and we demand that they leave my house immediately. Well, it has been almost 2 weeks since you left Uganda, and the police had banned. Police had banned the rallies that were moving around the country, and it has been almost 2 weeks since it was stopped. And when you went there, what happens when you go outside Uganda on behalf of NUP and on behalf of the cause that you are dealing with in Uganda? First of all, they are scared. They are scared, they are panicking, because they know they are criminals and they know their days are numbered.
What do I go to do when I leave the country, when I go outside Uganda? I go to destroy Museveni and his regime. Our daily duty is to make sure we make the fall of Museveni as quick as possible. So we go there to call upon all those people in the West that are supporting Museveni to tell them to stop sponsoring operation here in Uganda. Thank you. Honorable, engeri gye bayisizaamu abantu n'engeri gye bayisizaamu abakulembeze sako n'omukuumadde ne asikali okutwaliza wamu. Olowooza singa kino kigenda mu maaso sikagendererako okulabika nti batiisatiisa abantu n'okubakyayo okubagira ekibiina n'okwongera okweraliikirira nti singa mpagira Kyagulanyi bino biyinza okuntuukako. Bamaze emyaka egisukka mu 5 nga bagezaako tutiisatiisa naye tufaanana nga abatidde baatuwamba Arua basse bannaffe bampamba ku kisaawe bwe nakomawo okuva America okufuna obujjanjabi bannaffe bangi babawambye tetunaba kuddamu balaba bannaffe bangi babasse twabaziika bannaffe bangi bali mu makomera awatali musango n'olunaku lwajjo bakutte abasukka mu 3 tulabika nga abatidde kitegeeza tetugenda kutya be batidde tugenda genda mu maaso nga bwe nabagambye. Anyway, munaku ezijja tujja kwogerera eggwanga tuwabuulire kiki ekiddako. Amukulembeze ku nsonga obadde ovangayo wakati abantu abannamawulire bamulisa abakola ebibi. Olwaleero tugira okubona abannamawulire abaswiika 10 bagemeibwa bali ku poliisi y'Entebbe. Nsonga ki ekino kiba kiraga ki? Mpegano mbanga nkibakobera imwe bannamawulire. Aye olwaleero ndowooza mukyeboineko ndowooza nti tukobako bulido bana basaada bakyamu twenda tukolagane tugemagane twena tubabinge kuba lwaki njogeza kyetubagamba bulijjo nti bano bamenyi b'amateeka tewali ali safe mu Uganda. Si mukulembeze, si mulimi, si munnamawulire, tewali ali safe nga tukulemberwa abamenyi b'amateeka bano. Yes. Police government ekuwadde entambula okuva ku airport ne kutuusa wano ewaka era oli mirembe. Ekyo kyogerako ki? Well, police okuva jjo yakuta abantu bafa basuka 3. Police empampambye. Police n'Amagye nga bakozesa abavubuka batamuyembadde byambalo sosobola gamba nti bapoliisi oba b'Amagye, you know, ne bamulabye enkwata gye bankute, mulabye bakubye bannamawulire bwe batuuse wano ne bakuba omukumi wange ne bamwambulamu engoye ne bamunyiga obusajja n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati baba kibayita okwaniriza okulungi. Nsaba bategeeza nti saabasabye kunnyaniriza era sikwagala era ne wano baveewo kubanga bajjudde eri wansi. Pozi n'ekirala wambuziza. Let me first answer it in English. You asked me among the things, what do we do when we go outside Uganda? Among other things, this time around, we've been pushing a film, a documentary film that shows the atrocities that Museveni and his regime have committed on the people of Uganda. It is premiering today on Hulu and Disney. It's called Bobi and the People's President. Look out for it. Kanchogere ekyo mu Luganda nga nenkuba tenatonya. Anti emikisa bannaye twebaze Katonda. Njagala bategeeza nti mu bye tubadde tukola tubadde tuli mu kulaga ensi yonna firimu nga sinzanye wabula twabikwata nga bwe tuzenga tubagamba nti kamera yo kyekyokulwanyisa ekisinga amaanyi. Twakozesa kamera zaffe ne tukwata ebikolobero byonna Museveni byazaakola ku bannayuganda era firimu eyo eri ku lutimbe olw'ensi yonna. Olunaku lwaleero ku ssaawa 11 egenda kwanjulwa ku Disney ne ku Hulu. Nsaba mugende mugirabe n'obugambo obwo ku Netflix ne ku Hulu. Nsaba mugirabe ate abagirabye ogitambuze. Mwebale nnyo mwebalire ddala mu nnaku ezitali zawala mu nnaku ntono nnyo n'omubbiri tugenda kwogerako eri eggwanga tubabulire ekiddako. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ndowooza ne bwe Briefly, what do you say about the plan? Obubaka bw'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ate bwaweereza eri eggwanga oluvannyuma lw'abajambula bayise abajambula abamuwambye ku Entebbe International Airport bwe batyo ne bamuvuga ne bamuteeka paka bamutuusiza mu maka ge
abalabudde n'agamba nti bino tebigenda kukoma lwaleero, tebisobola kubanga bikomye, era n'alabula Museveni ne gurupu ye nti bino babikole ne nga bamanyi nti nno nabo akadde kaabwe katuuse, ke kaseera bayabulire Uganda ne bannayuganda. Obubaka omukulembeze abutuwadde baganda baffe, naffe baganda baffe tulina okuba nga twebeereddemu. Abantu bano bwe tetutabateekeko nnyo lyanyi bajja kgenda bwe batyo mu maaso nga bakola akamanyiiro ak'enjawulo nga ffe tufuuse bakyesirikidde eri ensi yaffe. Muganda yange nkusaba tosirika ku nsi yo, yimusa eddoboozi lyo tulabe nga twerwanirira. Ino Uganda si ya Museveni, Uganda yiyo, Uganda yange, Uganda yaffe ffenna, awatali kusosola awatali kwawulayawula. Tugenda kununula eggwanga lyaffe lino mu mbeera ate nga ya mirembe. Weewaawo Museveni ali mu kutya okw'enjawulo, naye ate naffe tumugamba nti tujja. Uganda ya bannayuganda. Bannayuganda ffe abalina sse ku ggwanga lyaffe, so si Museveni kuba na sse ku ggwanga lyaffe. So ffe abasobola okuyimusa eddoboozi lyaffe okulaba nga twenunula. Baganda bange, mikwano gyange, obubaka bw'omukulembeze nga bwe mubuwulidde, tutambulira awo tulabe nga tununula eggwanga lyaffe. Ono Museveni agenda ate okugenda kwe nako kwengeredde ddala. Bannayuganda, ke kaseera tuyimukiremu.